Kale nyongera maaso n'okulamusaako Ssenyonyi omubaka Joel Ssenyonyi ono nga ye spokesperson wa National Unity Platform era nga ye oppositional leader avuddeyo ne yeekubira omulanga n'agamba nze banzigalira wabweru wa parliament commissioner meetings. Banzigalira wabweru wa parliamentary commission meetings. Omubaka Joel Ssenyonyi avuddeyo ne yeekubira omulanga. Mukwano gwange gwe yeekumira ku Yugi Updates nkwagala nnyo kutegeeza okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano ag'omukutu gano. Muganda wange nkutegeeza nti gwe atandika kusubscribinga genda mu maaso n'okusubscribinga sobole okuba nga tugenda mu maaso. Nakugambye bw'oba tomanyi kusubscribinga kirira wansi ojja kulaba ekigambo subscribe kikooneko koona mukadde wonookona mukadde kajja kuyambako nnyo kubanga ofuna notification bwe tunaatuleesa amawulire oba kajja kuba kakualating message nti waliwo information waliwo breaking news agakagwawo kati. Mukwano gwange nkutegeeza okola kyamaanyi nnyo gwe eyayimirizaawo omukutu guno. Muganda wange nagambire katukole bukubire tubere nga tuyimirizaawo omukutu guno gukule eno channel ekuleesera okubanga tusuusaako amawulire gwe munankyukakyuka ali eyo gwe ng'olumirirwa eggwanga lyo. Mukwano gwange ali eyo sharinga commentinga subscribinga. Muganda wange saagala kulwisaayo kubanga amawulire mangi gennyina obbaleetera amawulire mangi gennyina obbasakira. Mukwano gwange nga tukyali ku ebyo omubaka Joel Ssenyonyi ono nga ye spokesperson wa National Unity Platform era nga ye oppositional leader. Muganda wange avuddeyo n'agamba nti nno nze Speaker Anita Amongo yanzigalira ebweru wa Parliamentary Commissions meeting era yagamba tewali meeting na zimu zibadde bakola nga mwali badde tebamukkiriza mu meeting eyo era byonna bibadde bitambula mu parliament investigation zonna ez'okunoonyereza ku babaka ku buli bw'enguzi zonna zibadde zikolebwa ng'ali out of them abadde zijja zikolebwa ng'ali wabweru bwazo. Avuddeyo ne yeekubira omulanga n'agamba nze siina kye mmanyi era ye n'agamba nti weebanga parliament eri serious eri mu ku investigatinga corruption yandibadde etandikira mu parliament mwennyininyini muno munda yandibadde etandikira ku parliamentary committee okunoonyereza obuli bw'enguzi yandibadde etandikira ku bano ba 4 commissioners ba backbenchers n'etandika okubanoonyerezaako. Bino nno abyogedde ng'asinziira ku babaka ba MPs abaatwaliddwa olunaku lw'eggulo omwabadde ababaka bano abaasibiddwa abaasuze ku poliisi ekira omwabadde Kase Namuju Butalejja Yusufu Mutabira omwabadde Busiiki Country Paulo Akamba munnange bano nno nga be baasuze eggulo ku kitebe kya poliisi ekira era Joel Ssenyonyi avuddeyo n'agamba nti nno ebyo byonna nga tebinnabaawo bandisoose mu parliamentary commission n'etandika okuinvestinga ku bano ba backbenchers ba commissioners abaatwala omudidi gw'ensimbi yandibadde bwe kubanga kunoonyereza nga ddala serious parliament eri mu kulwanyisa buli bwanguzi byandibadde etandikira ddala muno mu parliamentary committee okuba mu parliamentary commission okubanga enoonyereza ku buli bw'enguzi. Muganda wange gwali eyo Joel Ssenyonyi watu wavudde naga era temwerimba bwe baba nga bali serious nga basazeewo okunoonyereza basazeewo kulwanyisa nguzi lwaki ate baba baleka ekiri wano ne banonooza ekirala basookere wano mu parliamentary committee babeere nga banoonyereza bakole investigation ku babaka bano abana abaagabana omusimbi awo tujja kutegeera nti nno sisitimu eri mu kukola naye tebajja kuddeeyo ng'ate ffe tulina kye tumanyi yuuyo banzigalidde wabweru saatendinga parliamentary committee meetings wate wagambye omubaka ono Joel Ssenyonyi. Jjukira nti nno olunaku olw'eggulo ababaka 3 baatwaliddwa ku poliisi for detention ekirwa ne bakolebwako investigation ne bakola ne house search mu maka gaabwe nga muno gaadi galokekinga ekira Entebbe Bukasa amaka gaabwe. Leero we bakoze search maka ga Sise Namuju omubaka ono Sise Namuju poliisi zeemu n'emutwala ku kitebe kyayo ku poliisi zeemu n'emukwata olw'okumala okunoonyereza nga
mu nnyumba ye basanzeemu $25,000 nga balibwamu akawumbi kamu akawano aka Uganda. Neddamu n'emukwata muganda wange bino Joel Ssenyonyi byasinziddeko n'agamba nti nno biba nga bali serious bali mukwata nga bali mu kulwanyisa buli bwanguzi batandikire wano mu Parliamentary Committee ku babaka abana abagabana Commission Awards wano wenyini kube enguzi esibuka wano mu Parliament. Toyina ng'ekibugamba nti olwanyisa nguzi ate n'obuuka ekisusunku kyayo ng'omukwano gwange ali eyo. Joel Ssenyonyi agambye byonna bye bakola bakole nga bakimanye nti nno tubalaba naye ate tebayinza kukola bintu nga ffe batusudde wabbali. Mukwano gwange ebibadde bya mubaka Joel Ssenyonyi ono nno nga ye spokesperson wa National Unity Platform era nga ye oppositional leader mu Parliament. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mukwano gwange otegeeza nti nno oli ku Yugi Updates, genda maaso n'okusubscribinga, likinga, commentinga. Tugenda kuba tukuleetera amawulire buli agabaluseewo tugenda kubanga tugakutuusaako gwe mukwano gwange ali eyo. Kutegeeza nti nno tuva ku mayengo ga mukutu guno, gyongera okusubscribinga, tugenda kuba tukuleetera amawulire mu bujjuvu mangi nnyo ogenda kuba ogalisiivinga. Naye teweerabira koona kadde ng'osubscribinga gwe muganda wange eyeekomedde ku Yugi Updates. Nkwagala nnyo, weebale.